Lumba Aloysius Bujjingo ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International akkatiriza ng'olukuŋŋaana olutegekeddwa ekkanisa e Mbale nti entegeka zitambuzibwa bulungi abantu balinze Lwasatu Juni lutuuke. Ng'ennaku z'omwezi asatu tugenda mu kisaawe e Mbale n'abayisa abava mu bitundu ebirala mujje mutwegattireko e Mbale. Waliwo amafuta agenda okuba ag'amaanyi ennyo nga tuli mu kisaawe e Mbale. Ekisaawe kya Mbale SS Grounds ng'ennaku z'omwezi asatu essaawa 24 nga tulagula ku magumba amakalu gatoole ennyama, nga tulagula ku magumba amakalu gatoole obulamu, nga tulagula ku magumba amakalu. Mu kaseera katono nnyo Uganda egenda kubanga erina emirembe. Omusumba Bujjingo agamba ekyetaagisa bwe bugabiriizi bwo lutuukirire kuba ennyonta y'enjiri weeri era asabye abantu okwetegeka. Abasabi mugenda kufuna ebigambo byambadde njogera byonna bibadde biteeka ssente mu nsawo yo, bibadde biteeka ssente ku akawunti yo. Abaakuba ekifaananyi nti oli mwavu basigaze ekifaananyi kyabwe okutuuka le bali kisuula eri naye g'oyitewo physically ng'oli mugagga, spiritually ng'oli mugagga, mentally ng'oli mugagga, financially nga tibane kye bagamba. Ab'Embale mwetegeke, enteekateeka zigenda maaso, zigenda bukwakku. Okusaba okw'Embale bwe kuggwa Independence Night 2023 yeddako mu kisaawe Kololo. Ate tetugenda kuyimiriza kubuulira njiri, not at all. Tugenda kubuulira enjiri ng'ate bwe tusona ne ssente za Pentagon. Olwokutaano nga 3 olwo tugenze butereevu Embale. Essaawa 24 mu ggwanga lyonna tujja zibatuusaako. Omusumba Bujjingo agamba abakoze ku saawundi basitula mu nnaku Mbale okuva kati. Teekateeka zigenda maaso. By Monday tujja batutandisa okwasembolinga equipment mu kisaawe ekyo nga saawundi tusubira abantu bangi nnyo, screen zijja kubaayo, mutwongere essaala abagenda okutambula nga tugenda Embale. Bwe tunaava Mbale tugenda mubeeramu emyezi 2 miramba. Tugenda Mbale mu Juni nga 3 ku Lwokutaano. Okusaba 6 Julayi ayingirewo. TV ejja kusibako esuleko salt ngeri live. Radio nayo bwetyo bajja okukola. Ne bw'oba osobola okutuukayo, tuukayo osobola okubanga tebakunyumiza oba tolabira ku bifaananyi oba towulira ku maloboozi ga radio. Oweetuukireyo bulungi. Munabuddu Bujjingo akubiriza abakkiriza obutakkiriza ekifaananyi ensi kyesiiga eri omuntu ekyawukana ku kya Katonda kyalaba. Amagumba lugagenda kuddako ennyama. Tewaliwo kigenda gazaako nnyama nga kukyusa bwe weerowoozaako. Leka kwerowoozaako nga bwe bakulowoozaako. Weerowoozeeko nga Mukama bw'akulowoozaako. Ng'ennaku z'omwezi asatu tugenda mu kisaawe Mbale n'abayisa abava mu bitundu ebirala mujje mutwegattireko Embale. Agamba nti tomala biseera nga weewozaako olw'ebigambo ebikwogerwako, kyusa bikolwa, weeyagalire mu bulamu ove mu kwemulugunya. Nkwegayiridde tebayingirira kwagala kwo, weeyagale buli ku makya. Tulinawo ebintu 3 Bakolinsi ekisooka 13:13. Tulinawo okukkiriza, tulinawo okwagala, tulinawo n'essuubi. Weeyagale, tewali agenda kwagala nga tuweeyagala. Weeyagala okutuuka nga bakolako lipooti, nga bakolako kome naye naawe olimba, weeyagala nnyo. Yes. Obadde oyagala akole ntya? Love yourself. Bibadde mu kusaba okw'amalya g'ekyemisana ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani ng'okusaba okw'Embale kubulako ennaku 7. Byatumwebaze Godfrey, Sorot TV.